Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Bino tebinaggwa okuwambibwa kwe ebigambo byongedde ate okusoba obusobi eri Katikkiro Charles Peter Mayiga kubanga bwino yeeyongedde okuvaayo ye ne General Kaguta Museveni engeri Kabaka gye yawambibwamu n'abuzibwawo. Kiraga okunoonyereza okutukoleddwa nga Kabaka mu ggwanga lya Bugirimaani gye yali ajjanjabibwa yavaayo era n'aboodinga n'ajja mu ggwanga lya Uganda. Kati mu ggwanga lya Uganda tamanyikiddwa wa waali. Ekyongera okakasa kiri ekyokuwambibwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Wabula batugamba akyaliyo ajjanjabibwa naye mu ddwaliro gye yali n'abantu be yali nabo bonna bakomawo dde Uganda. Kati nno Nabagereka Sylvia Nagginda maama naye alinako byayongedde okukakasa ensi nti nno omwami we era Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mu Buganda taliimu, ali mu buwambe, ali mu mbeera mbi nnyo nnyini ddala. Kasooke tubirabe then tutambula ate tugende mu maaso. Gwe taata, maama, kojja, senga wonna wooli mu nsi yonna wooli ne Uganda, ngenda kusaba kuno ku nsi tuyitako Buyisako Wayagikoowa tuli mukka bukka olwatta ssebo Nalumanya wakolawo ki mu kkowa eyo. Ngenda kusaba na Uganda ne bumunaaba basatu ne bumunaaba babiri mugende buli nsi wooli ofune olukusa osabe mugende mwekalakaase nga mudimandinga okulabikako kwa Ssaabasajja Kabaka. Mbasaba n'obuwombeefu olwatta ssebo Nalumanya wakolawo ki. Nkusaba n'obuwombeefu buli nsi mwoli abesawusa temufaayo ani azze n'atajja ne mumunaabira wasatu, abali mu Middle East, abali mu America, abali e Canada, abali e Bungereza, abali mu European countries, abali mu Asia, mugende mufuna olukusa ku poliisi mukole kye tuyita peaceful demonstration nga mudimandinga Ssaabasajja Kabaka gyali. Gwawulira ng'olinamu enkenyera tojja kusobola kukola ekyo. Kwata olupapula okwate n'empandiiso ekkalaamu owandiikire consulate oba embassy z'ensi zinnaggwadda ozitegeeze nti tulina ekizibu mu Uganda nti Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi owokubiri yawambibwa tamanyikiddwako mayitire olwa dikiteta Yoseri Tibahabulwa ayagala okusaanyawo eggwanga ly'Abaganda ne Uganda ng'asaanya buli mukulembeze yenna asobola. Abali ku Twitter space oba ku Twitter wonna nga musobola okgenda ku handle oba ku page okuli eya UN eya International Criminal Court of Justice, abali ku ya United States eya Bungereza, zonna page ez'enjawulo ensi yonna. Gwa ebbaluwa giwandiika oba okuwandika tweet tekutwalira wadde olunaku, tekutwalira wadde essaawa, etwalira dakiika kinene nnyo. Olaba Ssaabasajja Kabaka mwagadde naye bwakuumidde bintu njagala okete obufunazi owandiike omutambooso omutegeeze nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa. Tebaddamu kutiisa wadde okukubuzaabuza kubanga ewali omukka tewabula muliro. Gw'olowooza lwaki bakugamba twagala Ssaabasajja Kabaka ne bateekawo diversion? Lwaki bagamba nti twagala Ssaabasajja Kabaka ne baleeta ebibooziboozi ng'ate ate ebibooziboozi takinaako na idea? Bo balowooza ffe tuli basibabuuza okubuulira Ssaabasajja Kabaka. Ngenda kukusa mukazi wattu yonna gy'oli ne mumunaabeera n'abaana waliyo basatu, please mwekole demonstration nga mukutte ebipande mwerekodinga video muzituwe tugende sasanya ku social media wonna. Gw'olage nti ku lwa Buganda ku lwa Uganda wayogerako n'otegeeze nti Ssaabasajja Kabaka muki muwambe, tebaddamu kubuzaabuza. Mu nsi ya Museveni gy'afuga essanza zino gye wamba temukyalimu kintu ky'olaba nti kya mazima. Kasitoola ekintu nga tutandise okyogerako bapalapase ba NRM omuli ebigambo gy'essumagira eryebase egitambula ezizimbula okusembo tegiratera okwalika nga gitandise okulifeninga kyetwogera nga zikiwakanya, manya nti w'okutenywereza ddala. Tubanja Ssaabasajja Kabaka ate baba NRM basitula nga wakanya kitegeeza w'okutenywereza. Olaba wamba Masaba Faustin musajja abadde mu diaspora ng'akola emirimu gye namugamba nti bamutaliko omusango gw'okwokya edduuka mu bitundu by'enjeru, yali okyali kata ayina bluetooth alina ddulo Yesu Kristo naluzaali ku kagaali yawa kale gwali eyo otegeeza munnange ne bw'olikodinga video dakiika 3
ngoli mukwekalakasa mu kibuga gy'oli mu ggwanga gy'oli please kikole kulasa Basajja Kabaka teri kuzikiza tebakutiisatiisa ekiri atabale tekirina sajja watu webuze lwaki wasajja Sita Mayiga akola press conference after press conference diversion after diversion lwaki video etandise ekisokera ddala ngenda basaba n'obuwombeefu mwenna Bannayuganda buli omu gy'oli bambi nazaalibwa mukazi nakozebwa mukazi it's on record nze sivuma mukazi okujjako nga weefudde kirala nnyo nedda era ndifendinga nnyo abakazi ngenda basaba okusinziira ku bye mumanya mu bye mutamanyi nagezaako basunirako Mama Nnabagereka naye ali mu buwambe ebintu byakola byonna si yabikola nga yagadde ali ku mudumu gwa mmundu nga state emukozesa ebintu ebyo okukikola nti akyusa amawulire mmwe mumwoleseza obwanga mu nkalakate bakifule diversion nti Abaganda bavumye Nnabagereka naye ali mu buwambe ngenda bannyonnyola nkiddamu Omuganda omusoga omunyankole kumbeera Ssaabasajja Kabaka mwali nga mulaba Nnabagereka wa Buganda Basiribya Najjinda Luswata akola emikolo gye tagikola ng'ajagala emikolo giri ku pisi ayina ogikola okukola kye tuyita diversion kubanga bakimukozesa ekyokubiri ngenda kukusaba gwe mwana mulenzi ali ku social media bambi togeza n'okwata essimu yo n'orecordinga n'ovuma omumbejja essanga lya mbogo nti oba yatudde mu challenge simanyi yayambadde bubi ali mu Bungereza akola kitogeza n'omuvuma bambi muleke omwana oyo ali ku mudumu gwa mmundu nga nnyina bwaguliko bamukozesa okutyobola ekitiibwa kya kitaawe n'ekya Buganda n'ekikye kennyini nga baagala bakikozese nga diversion muve okubanja Ssaabasajja Kabaka mu concentrate nga atawo okuvuma ki omumbejja era bambavani baganti omwana simanyi teenager alina kukola siri alina okukola just kino mwe temumanyi Museveni bw'akola bintu bye gwayagala okumanya nga basomeseza ekigambo kye bayita body language olulimi lw'omubiri facial expression ne actions ezikolebwa ng'omuntu atunula ojja kusoma olulimi lwa Nnabagereka osooka n'omubiri otooka otegeera kiki ekimuliko tunuulira omumbejja ebintu byakola biri extraordinary kubanga tebiteekeddwa kukolebwa naye nga babaforsinga okukola ebintu ebyo nkusaba temuddamu kuvuma oba kutyoboola mwana oyo muleke ekikutta obudde kigenda buta buli kimu ojja kitegeera abambejja n'abalangire mutakyalabako nga teboogera basirise bakwatibwa ne bagambibwa tebaddamu kwogera ku kintu kyonna ade okwesinya ku nsonga eziriko Ssaabasajja Kabaka ku biragiro bya Mayiga oza mutegedde bulungi nnyo sekinjagadde entandikira eyo bentu lyokka tufumbule kati mbadde mpita ayita ku social media nensangako aba NRM nga badifendinga nnyo Wasaanya simanyi tasobola kuwamba Ssaabasajja Kabaka biki njala soka kuzanya katambi kano nga bawamba president ku kisaawe Entebbe njagala kasindikira abantu bamu abadde bwakana nti tebasobola kuwamba muntu ku kisaawe Entebbe tebasobola kuwamba muntu then tusimbule tutandike video eyo bwemba naka savings inangi ebintu bidelitinga simayi banaka savings alright neba singo bungi mwana wa president ga mwamba ku kisaawe Entebbe ndoza no mbanga sekalina mwakala bulungi nnyo bamwambira ku kisaawe Entebbe katoli wa kugambira nti Kabaka tebasobola muwamba oyo muleke kubanga tamanyi kyayogera ekyo nga kimaliriza kubanga sejja kutwala budde buwanvu nnyo njala soka bajjukiza na kubategeeza batamanyi kamba somesa olwaleero si buvunaanyizibwa bwange kubategeeza mutegeere wabula ebigo byenjogera mbivunaanyizibwako ekirala sivunaanyizibwa ku kutegeera kwa muntu yenna atategeera byenjogera nkiddamu video zenkola nzikolera abantu abayina 5.5 GB RAM okweyongera waggulu omuntu yenna yalina 0.01 GB RAM sivunaanyizibwa ku butya
bw'ofuna information yange nesivunanyizibwa ku kutegeerako nga ggwe. Ekyokubiri, bw'oba tomanyi ensonga za Buganda bazimanyi, mwana wattu wandibadde otulako wuno osirika busiisi n'ozirekera bazimanyi. Emyaka 5 okola programu eno ng'olowooza mba asiika binyomo byenjogera mba mbimanyi. Kati njera kutegeeza olwaleero. Katutandike bwe tuti. Kwata papa n'ekkalamu mala okusomesa abantu abatamanyi yakola. Nero zakansooke ngamba omukulu ono yeeka muzannye mumutegeeze. Bamuyita yeita pastor naye ng'ate naye mufere ate embega abegera Museveni. Yayogedde ka video kano gyabadde. Manyi tayitibwako. Manyi yalowooza bwe kimalina okyogerako. Mukulu ono yayogedde bw'ati. Bajja kabaka nga utanta birabira ki abatantisa manya bali kati for security to buli akajali emukwatako nesa abasajja ina family WhatsApp group n'abalangira balina WhatsApp group abali kumpi nesa abasajja kabaka bali briefed daily ku bulamu bwa abasajja kabaka bwa Buganda Ronald Muwete Mutebi okubiri ekijala msikimtigiri ekyo. All right. Mukulu Pastor Mondo azini Mondo nsi yaleeta nsanga bisibe owakano mukozi wa iso era omu ku bali mu kabinja ka Tusana stage bali kokolo ebbanga lyokulabidde ng'oli mbusuubo bw'ekifere n'ebikolobero by'okoze twali twakwesonyiwa ngenda kusa ngenga bweyesamba ensonga za Buganda ozesonyiwe nezaba kubanga n'omugabe gw'ogamba wankole guweesibako nti oli munyankole naye tomanyi gyali n'ebyamutuukako tobimanyi kati ensonga zesonyiwa kuba tozimanyi. Olwokuba nti muliwo buli ekigwa ku agent wa NRM mwanguwa nnyo kola kye tuyita cover up olwokuba wa ssente. Ekyo si kikulu kiri nti ensonga z'otamanyiiko zireke abazimanyiko. Abaganda baba banja Ssaabasajja Kabaka si lwe lusoose. Njala kukubuulira nga Mayiga tannafa Katikkiro abaganda babanja Ssaabasajja Kabaka tebamubanjangako olwokuba twategeera ebigero bya Christian State n'ebyo bya nsonga tuli ku ensonga zino. Kati mukulu Peter Mondo Mugisha gy'oliyo nangenda kugamba or deserving a right to zip up. Pastor Mo, you deserve a right to zip up on issues concerning Buganda matters because you know nothing. Even you fail to address the issues of the kingdom of Ankore, where you say that you belong to Anyankore. So please zip up on the issues of Baganda and the Kabaka because you are less concerned. You understand? Bakajala asopya kusomese n'abala bonna bemusindika mbategeeza kino wamma kansubire gwasa kalucha kitama igapu then to see the video onjala kuta wisi abantu bali baze ku social media mayiga basasule banda mawulire bakakazanyikirizi banda byamufuzi n'abala banda bazibongere bigebe bitakwata ngenda soka bategeeza Baganda ebuzo ebadde bingire ebyo mbito kusonga za Ssaabasajja Kabaka nze nabagamba wamba nembagamba wamba madde nina tuyita enkwasaganye n'abantu mu mawanga agabulayi omuntu n'eggwanga lya Bugirimani olujagamba nti Ssaabasajja Kabaka ajja twalibwa naye abalangira n'abambejja basabali banava n'abazana bakaba bawandiikidde buli ddwaliro buli kitebe kya poliisi kyonna nga lwaya bateriiyo era ensonga zonna bwe ziraga Ssaabasajja Kabaka eggwanga lya Bugirimani alifuma kati bakulu mumuzeeko kumaliza mwe mutere bulungi mubawuza mu kibeetonga tusimanyi bulungi kati abantu bantu bakadde ebibuuzo nga ansa mukati kasoke mbadde mulala nga wasanja ke nnyini njala musolesa afutubadde kuganda bwe bulungi esokera mu Buganda obwaffe ono obweyagalirwa buli muntu yenna yavudde kubanga buko Buganda bukyaza buli muntu yenna Charles Peter Mayiga yasinze mu mafia ku social media azenga abwe bigambo bitakwata ngenda za mukama Museveni naye omukulu yagambye sekretari yakwe mwategedde kasoke kiba byo yagambye nti Ssaabasajja Kabaka yafumbira okulaba sawobe era asawa mugamba kyamekebejja era obudde bwonna butuuse ng'akumyewo ng'obudde bwabutuse basobola mugenda kateekeredde ajja kuba ajja kudda ekyo kye bayita emboozi enteeketeeke nga bakuteekateeka singa njiddamu kubanga teri Munnayuganda teri Muganda yenna ayagala kulaba nga ekiro ekidduyo kikwata Muganda kati bwakugamba emboozi eyo obigambo ebyo aba oteereddewo ekifaananyi kyonna ekigenda okudda oba kinaabaawo yaba yejjeemu yabagamba nti Ssaabasajja Kabaka agenda kukyala wakasujja so ekyo premeditated statement yabateekateeka naye nga mazima sakuninga mu kusooka omuntu Ssaabasajja Kabaka ng'afuluma taake yagamba ko Mayiga nti afuluma wabula emisinde yamala mutuulira n'alyoka ajja naye ng'ateeze nalina bagamba nti agenze mwenna mwaliko kuno bulungi nnyo kati ono bwajja ngebule essaawa ambala emisinde n'alyoka abategeeza Ssaabasajja Kabaka yagenda kulaba ani yagenda mu ddwaliro kulaba saawe mukijjukira bulungi nnyo kati bwajja n'akola statement yo nga bwe yagikoze kiba kitegeeza nti yabalekerawo gaapu nti ekijja kyonna
muli prepared nakyo naye eyo si ensonga eri bweti kwa tuli kwa planet kalamu twogere bigambo bino ojja bitegera kuzomwe ziri 10 mwezi gwa 5 2024 2024 Wasanya Charles Peter Mayiga otaddeko abantu bangi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka yagenda kulaba abasawo be munnange weerabira okumenya ensi Ssaabasajja Kabaka gye yagendamu eyo yali nsobi nnene nnyo ng'ekirako ennyanga za Walumbe Ttanda yali nsobi nnene nnyo bubanga oyogera olulala eba nsobi nnene nnyo owulidde ono Mondo bwagambye mbu for security reasons Kabaka tebasobola kwogera waali mbwe kyavirako Ssekabaka Frederick Daudi Luwangula Muteesa okufa mbu kubanga bali bamanyi gy'abeera ukulu Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa okuwanga ngusibogera mu ggwanga erya Bungereza sebo tebamutta nti bamanyi address okujjako ng'ogamba nti naawe okusoma kutono nnyo mu Bulaaya wonna address y'omuntu ebeera ku mannya ge oba amanya g'omuntu ebeera ku address ye ate omuntu ng'owekitiibwa tebamukweka tebamukweka yongera mukweka wano anga si mwezi wa musango Ssekabaka Daudi Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa teri mwezi wa musango abamu baali mu gavumenti nga ne Yosef wali mukama oyagala okuzikiriza ekitegedde kati ono teyayogeddwa Ssaabasajja Kabaka mwakola mwali ekyo kyodde ekyo wasinga mafiya social media okugezaako okugatana okuziba ebintu nokali bagamba bagambye Ssaabasajja Kabaka alina famire alina emikwano alina bannyina alina baganda be ne maama n'abagereka waali n'ebyongera naye nze njala kubuuza mukulu wa Ssaabasajja Charles Peter Mayiga omusajja Muganda nti bw'obanga oli musajja Muganda nga bw'ogamba nga ate ngamba toli Muganda ekituufu kiriti abantu bonna bemumenya nti balina okuba tebamanyi Ssaabasajja Kabaka gyali tekuli amanyi gyali okujja kati ffe aboogera abatamiivu ngera kubuuza ani alabirira Ssaabasajja Kabaka obudde buno wonna waali nkubuuza ani alabirira Ssaabasajja Kabaka wano waali nga n'abantu beyasooka otindigga nabo ngendo ng'afumba eggwanga bwe najja neyogera bonna baako obutaka obwawaboobu ani alabirira Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka mu ntandikwa Mayiga ng'ozze wagoba ow'amawulire yali afunyangawo yakitamukeddenakakitiibwa dikabamuwa mulyamali mu namawulire ga Kabaka omutugo bayita Dick Kasolo Mayiga yamugoberawo first time n'amugoba Kabaka yagobye omuwandiisi ow'ekitabo Mayiga namulemezaako be baasituka ne bagenda ne Kabaka badda bonna we bali e Kampala era batula ne ssemu eyo kutesa bute bagenda okukola ebintu bino ngera kubuuza mukulu ku ba family member emikwano bannyina baganda be ne mama n'abagereka ani alabirira Ssaabasajja Kabaka ani alabirira Ssaabasajja Kabaka gwali batwana kubuzaabuza ani alabirira Ssaabasajja Kabaka ayina Buganda ayina bannyina ayina Agnes Nabaloga Sara Kagere ayina wa David Wassa ayina David wa Wasajja Apuli ne sebo Wasanya Charles Peter Mayiga ani alabirira Ssaabasajja Kabaka awo tuvuddewo katugende nsomesa abantu bange banyabo ne basebo abalangira n'abambejja basaabale bandaava n'abazaana ba Kabaka njala soka somesa abantu batasobola kufuna kumanya ku nsonga za Kabaka na bwa Kabaka nazzi kuno Ssaabasajja Kabaka bw'akyali wa Kasujja tavunaanyizibwa ku baana be abalina bambejja tavunaanyizibwa ku mukyala we tavunaanyizibwa ku Katikkiro wabeerawo abataka abavunaanyizibwa ku kubeerawo kwa Ssaabasajja Kabaka n'obakyadde ewa Kasujja banga mukosefu abataka bano kwe kuli wano kuli omutaka Kasujju Lubinga yakolanga omukwasaganya wa akabinja konna akakwasaganya kukujjanjaba n'embeera y'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka mu luzungu bayita coordinator jjajjaffe Kasujju Lubinga ebigambo byava mu ye mu kimanya ali Kampala atudde ekyo kimu kubeerako jjajjaffe Kayiira Gaajule mugoba ddala yagala n'omutta Kayiira Gaajule omulimu gwe kwe kutambuza Ssaabasajja Kabaka omutuusa wonna wagenda okufuna okujjanjabwa
onda wabalaze kajjajja ffe agajule abikingo wali batadde eyo tuli mu nnono jjajja ffe mugema w'enkima naye alina okubeera omu ku bataka abawuddabudde n'okubeera Ssaabasajja Kabaka ali Kampala atudde kuliko jjajja ffe Omutaka Kasujja Owengeye naye ali Kampala atudde kuliko jjajja ffe Masingwa ono emikolo gye mingi sijja gyogera naye ali Kampala atudde kati gwe wenna ali eyo nga bakubuzaabuza babuuze abataka bano bemmenye bonna ani eyagenda Ssaabasajja Kabaka era nalabye Ssaabasajja Kabaka kati okugenda okukombesa wali kokuno Abaganda n'abagaliza Buganda buuza naye lwaki mama n'abagereka ati sirabirira Ssaabasajja Kabaka kati kati buveere ku ntono otegere bulungi nnyo munange ebiba byerabira ate ebite kiro ne Kabaka yetta mu myaka bufunya eyise wabeerako emberebezi wano waliwo okukombesa wano otegera kino tasebera Kabaka kirimu kiti mu Luzungu waliwo ekigambo kye bayita self interest okweyagaliza Buganda mu biseera ebikadde mu Bwakabaka bonna obw'ensi yonna bwa Buganda abalina abambejja beekobaananga okutta bakabaka ne bannaabagereka oba bakwini beetabanga mu kutta bakabaka nga balina ekigendero ekyabaana babe baagala okusikira Namulondo oba entebe ezo okuba mu nfuna n'abalanja bennyini bettanga nga balwanira entebe eyo ekyo nakyo mukimanyi bulungi ne mu firimu zibula mukyabulungi nnyo kati mu byafa bya Buganda emyaka kafukunya emabega abasana babiri amanya ngenda gasikira naye nga kwogerako omuzaano omucyo ngenda kyogera mu kitegeere omuzaano omu oba mukyala wa Kabaka omu oba oba Ssekabaka omu yalina abaana be naye nga omwana omu ku bo bw'ayagala ng'ayagala asikire Namulondo ekitaali mu ndowooza Ssaabasajja Kabaka oyo oba ekitaali mu lulyo olulangira omuzaano oyo yeeko baana ne batta Ssaabasajja Kabaka olwokuba Ssaabasajja Kabaka yali mu mbeera era yeemu ng'eri ku Kabaka Vladimir Mutebi owookubiri ne beeko baana ne batta Kabaka olwa self interest wagala omwana we akole ki asigale ku Namulondo yensonga lwaki okuva ennono yakyuka obutakkiriza mukyala wa Kabaka yenna kwesembereza Kabaka waali naddala nga mukosefu oba nga atali wakasujja yensonga lwaki ne Sylvia Nagina Luswata takkirizibwa kujjanjaba Ssaabasajja Kabaka munfune bulungi nnyo abalangira nabo bakkiriza kusembera Ssaabasajja Kabaka mu mbeera gyali olw'ensonga nabo basobola okukolera ekimu okujjawo nga balina self interest abambejja basobola okukolera ekimu nga balina wannyina babalanga ofuka Kabaka ennono ne Ssaabasajja Kabaka abataka bano ABCD bamanyidde wamanga mu bukulembeze bwabwe ne buteekebwawo okutwala obuvunaanyizibwa 100 ku 100 okulabirira Ssaabasajja Kabaka wabanga kyadde wakasujja era bavunaanyizibwa okwogera okulabirira n'okumanya Ssaabasajja Kabaka abadde atya era akulekereza atya kati mwena badde babuuza ati n'abagereka kyava mabega eri nga kyaba Kabaka beetabanga mu kutta Bassekabaka olw'ebigendererwa byabwe ebyobujja nga balaba nti bandyagadde abaana babazaala basikire Namulondo yensonga lwaki bwe bava okuba ti n'abagereka takkirizibwa kujjanjaba Ssaabasajja Kabaka kati mwene basirise simanyi ono Mondo bigombola simanya nyanya bonna ne mayita waabona totasobola kunyumya Baganda naye nga tuli Katikkiro wassa otasipita mayiga gamulegeja kitegeeza nze kyabali maaso ati ategeeza mpaka kati basobola bategeeza embeera maama waffe Sylvia Nagina gyali yongera mugo bannyonnyodde abataka bavunaanyizibwa ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bonna bali Kampala kati gwe munnamawulire buloga YouTube nga tonnajja kuvuma lumbuye tebannakuwa ssente kubuzaabuza ggwanga genda obuuze bano abataka b'enkugambi bagenda kugamba lumbuye byakugamba bisukka ne mu kuti 10 bisukka ne mu kutegeera kwammwe musiiseeko ebitumwa mwe kabadde genda onoonye Omutaka Kasujju Lubinga genda onoonye jjajjaffe Kalira Gajuwe genda onoonye Omutaka Mugema genda onoonye Omutaka Kasujja genda onoonye Omutaka Mugema ajja kubuulira nti muzzukulu w'amazige lumbuye byayogera byonna bituufu bisinga n'okutegeera kwammwe mwenna abaliwo buli kamu social media akaina fate aina Buganda logo olyazani tegede mutyo ne mayiga kennyini akimanyi lwakuba nti wakabano bino ebintu tabimanyira ayize bide era mujja kulanga agandi kati ate twesindisa ono ate kati ono Omutaka bwate kubanga tabimanyi nayiga bide kati nkutegeezeza lwaki ndabageka Sylvia Nagina tasobola kujjanjaba Kabaka lwaki Sagala tasobola kubeerako lwaki Wasajja tasobola kubeerako lwaki Sakabira tasobola kubeerako lwaki Nabayoga tasobola kubeerako lwaki David Wasajja tasobola kubeerako lwaki Mayiga tasobola kubeerako ennono yalonda ng'emaze ekengeri obutemu bwalina okutta Bassekabaka negamba no abantu balina self interest katukyuseemu ne bakyusa awutuvudde osala wasala bamalabudde alright waliwo Mayiga yapangisa kampuni eri Bungereza
companies ezo zikola kye tuyita PR, public relations, n'okulongoosa erinnya ly'omuntu ku international level. Mulina omukyala omwongereza kumulaba ennaku zino abeera nnyo mu masiro akuba ebifaananyi abita ku social media ono agenti wa kampuni ezo. Oyo mukuba agenti ba kampuni mumulaba oyo n'engatto ye ayingiza mu masiro ga Bassekabaka. Oyo mukuba agent abakolera kampuni Mayiga gye yateekawo eyo kampuni gye ziri mu nsi yonna nga buli nnyo liba lyaddugala bamuyita Martha Hoy. Oyo musasule ali ku ssente za state kukola PR bamuyita Martha Hoy. Mutegedde bulungi nnyo oyo. Kati omukyalo oyo ye kampuni Mayiga gye yawa ensimbi neyo seri okujja okukola kye bayita PR okulongoosa erinnya lya Mayiga erya Museveni ku nsonga z'Obwakabaka biki era ayingira Lubiri ayingira Amasiro ayingira Mengo n'awandiika akola buli kimu kyonna bwe bamutuusiza omusajja omuntu okutandika okuleeta abasajja abazungu batandika okulongoosa erinnya lye wamutte munyweze ole mutegedde bulungi nnyo. So omukyalo omulaba ali nnyo bize ali Mengo ali Masiro Kasubi ali ludda buli omu agenda atuukawo ekyo nakyo mukitegedde. Kati pressure eriwo essaawa zino omusajja mu kaseera kano Ssaabasajja Kabaka nga yakyadde waka bali mu kutunda amataka alugenze waliwo ettale mu banabafunye ku Sunday bafunyeeko naye nga mutegedde amataka ge bali mu kutunda ko speed bali mu kutunda. Kati nsigaze dakiika 2 mpe ku nsonga zino then tulyoke tugende ku nsonga eddako. Kati waliwo obubonero obwenkunala bwe mulina okutegeerako mu Abaganda nti ensi eri mu buzibu. Ssekabaka Edward Frederick Muteesa w'1960 yalaga Abaganda akabonero nti Obuganda buli mu matiga tebwafaayo. Mutabani we Frederick Mutebi oba Kabaka Buganda aliko kati Ronald Mwenda Mutebi owokubiri era naye yabalaga akabonero ke kamu mwagaana okubutegeera kasitassa emikono emabega 1960 ng'abalaga obubonero buno bw'ekika kino. Oyo yessa Edward Frederick Wangula Muteesa ono ye Mutebi ng'abalaga obubonero obulaga nti embeera mbi mu Buganda. Kati enjawulo wakati wa Kabaka n'abantu abalala n'abeera Kabaka teyawukana nnyo. Mwalaba mu Lubiri misinde egiwedde omulangira Richard Ssemakokiro ng'akola akabonero ke kamu kankabaddemu wano. Mwanyina Ssaagalyambogo yali musanyufu nnyo ng'awuubira ku bantu n'agamba mwanyina owaayi lwaki tomuwuubira ku bantu era ng'anaabira Kabaka yagamba maama kyosanyukira okimanyi era munnange yazzabuza mikono mabega n'asiba mikono giri mabega muzee kakabademu nkazanya bulodi bumu ye nga naabera Kabaka era alabembera nga bwe emikono gyali nga gitadde mabega nga bwe balaze ekifaananyi ki olyoka otegeere wayi lwaki owulira ku bantu yamufuna buzina abalaba nnono omulaba yabatulagana abantu tebamanyi bizibu ng'omuntu aliko empewo z'abajjajjabe n'obubonero emikono gyabega bonga kunenkala mukola kimanyi kubanga temusobola kukola oyo mwana mutandooza myaka 10+ niye akulaze signs and symptoms waliwo ekitagatta temwasobola kutegeera. Kati era kanzimba ekifaananyi kya jjajjaawe nekyakitaawe mukooyere erimu mukya bulungi nnyo ono Ssaabaka Muteesa ye jjajjaawe ono ye kitaawe era mu myaka obwakakubirira ebizibu zomutegedde bulungi nnyo awutuvuddewo. Kati Abaganda mwenna bakubira omulango obutakungula mubanje Ssaabasajja Kabaka waali temuzikiza temufa press conference Mayiga akoze bantu meka basi social media basasudde sente ku milioni kola feri bix tujja banyo ne bajja kutegeka ensonga zino. Kati ngenda kukolera dakika zigenda kubeera 15 oluvannyuma nte essimu. Kati ekitongole ekibaza kyabo kibayita Uganda Bureau of Statistics ekyagamba ekigenda kulala Uganda kujja baliko kansipeti mu bulungi emirimu tujja naye nze ngamba egavumenti yayo se yekimpatira yakoze dde ekintu kibeera perfect ekibangayo era nzira badde nga tekina kye kigenda kukyusa dokolo ensonga bayisasede babatinga lyanfu basudde sente balidde so nte batandise mu maaso naye mu Uganda ali enda kukola kintu
oli bwagamba nti bagenda kubala abantu gavumenti esobola okumanya obungi bw'abantu bategeke bagenda kutegeka kye bali bategese ddi nze mbuuza ng'omunnauganda ali wano bagenda kukola kyeyita census okubala abantu gavumenti esobola okubategekera nga bwe yali etegese ddi bannayuganda ne bategekedde ddi mufune ku bwongo olina right okusigala waka bakubale olina right egenda okunoonya emmere olye kubanga gavumenti si egenda okuliisa kubanga yalemwa ensonga lwaki okubala abantu kukolebwa mu nsi okumanya obungi bw'abantu ne gavumenti ezitegeera bwe zigenda okuteekerateekera abantu baazo n'okumanya ki kyezeetaaza mu uganda nga bayo bategekedde ki Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri kyamunoonya tukyakubwana na wali okuzuulawa omuteega gyali bigambo bya mpuna okubanga nnyinimu taliimu bannyinimu kizibu okuzuulawa watuufu wali abakulu abandi badde batubuulira ensonga zino era bakwatibwako abandi badde kusegere ne batabanyibwa Kabaka gyali ng'omuntu yekka amanyi Kabaka gyali kati kwekala tebayo nga abantu balabona waliwo amanyi Kabaka Ronald Muwenda Mutebi gyali ekino kinyanyiza kikula encukule kikola kibi nnyo tuli omufungiza wena gy'osinzidde tubanje Ssaabasajja Kabaka mutume Kabaka waffe talina musango omukulembeze bwebuzaale mutonde yatondebwa bw'ati nga mukulembeze kati tewali nsonga lwaki mutuusaako ebiva enkola kyonna kino gy'oli atutte buvunaanyizibwa bwammwe bano ekyeyongere okubanja Ssaabasajja Kabaka paka nga tuzuddewa omuteega gyali paka nga tuzuddewa Kabaka gyali tujja okufuna ku bwerero tujja okuyagalirako omuganda waffe ne Uganda yaffe nga tumaze okumanya nti Kabaka waffe ali mu kitundu kino era ali mu mbeera bweri si byangu bizibu mu bizitawamu naye tugume tubanje Kabaka waffe bakalabanaatuwa Kabaka waffe baagala nnyo mwena baliko bali kubaako Omukama Katonda tunda bana mbereka bwesaba bakumire tulema tulamu egambo kugamba bana bakiriza oyo kitaffe batayo moya sebet na misango kamugero mwito gani musajja asaka bya tamanyi baluwa yiyo baluwa yiyo solini sogeti ni wambade ye alozamira mpona katulira muti Museveni sa President Museveni kubali addition nageza ko kumpa abaze emirundi ebiri nga ngagoba nanemera ko nangamba amazi matufu ganywe tukulaba oli emotional amazi ago nenganywa nenga maze kulagira abasuubuzi bonna nti amazi nganywe